Poliisi y'e Bulaga ku Mwenda ku luguudo oludda Mitiana eri ku muyiggo gw'omuwala ategeerekeseeko erya Mole ng'ono abadde akolera mu dduuka erya Mulongo Interior alabiriza mukama we ne bakozi banne n'ababbako ensimbi eziri embukadde 7 ezibadde zaalekebwa mu dduuka lino. Ono ssente yazibba ku bbalaza eya wiiki eno nga yalabiriza mukozi munne Nakimbo wa Silivia ng'afulumyemu olwo n'atandika okwefulukuta nga kamera bwe zimukwata nga bwe yatuuka ku seefu omwali ssente yaggyako kamera n'oluvannyuma n'aziggyamu. Okuggulawo ne batandika okulongoosa yalaba munne afulumyemu wabweru awo n'akwata ssente zaffe n'azibba era n'afuluma n'agenda n'agamba munne nti ngenda wano kwanula ngoye zange nkomawo. N'afuluma essaawa 7 paka ssaawa 4 tuggalirawo nga tanayiza ekiro nga tannaba kukomawo. Tugenda okukizuula nga tubalansinga nga tulaba nti ssente zaffe ziwerera ddala yazitutte. Emirimu batuyambeko saati nabo bafunemu. N'olwekyo Katonda ayamba buyambi kubanga tosobola kugamba nti nja kumubeerako essaawa 4. Nze nnyina kamera wano naye kamera yagijjeeko eddakiika ezo era kamera ekulaga nti wali blank eddakiika nga 5 ate namala nagizaamu masannyalaze bayagenze ku switch. Olwamala yategeeza munne nti ayagala kugendako waka yanula engoye ze era n'alekawo akasawo ke n'obugatto ng'okuva olwo teyadda. Wano akasawo ke ng'agumaazizza munne olaba nti omuntu akomawo n'obugatto bwe era ng'olabira nti omuntu akomawo afulumyemu bufuluma. Gye bwazibidde tukizuula ssaawa 4 nga tuggalawo tubalansinga nga yatubbi ssente yazitutte. Nannyini dduuka lino Kato Fred atunyonyodde engeri omwala ono gye yamubbamu ng'agamba nti omu ku bakozi baabadde yeesiga nga n'ebisumuluzo by'edduuka yabadde asula nabyo. Amulabudde azze ssente ze kuba ssente enzibe talina kyagenda kuzikozesa ng'ategeeza nti omwala ono yandiba mu bitundu eby'ekiyindi era n'asaba abaamulabyeko okutemya ku poliisi. Nze kati ate nkubiriza bakozi baba bakuwadde omulimu okubba si kwe kufuna kubanga nange okuyita gy'okola mba nakola bukozi. Mukole emirimu gy'abakama bammwe bw'oba okooye omulimu gamba nti nkooye ngende teri muntu abba n'afuna mukisa. Kati ono tumuyambye ate kati tumunoonya ate tajja kuba na mirembe teri abba n'afuna mirembe. Ye Nakimbo agamba nti yali agenze ku ssaala olwo munne n'amulabiriza n'atwala ssente za mukama waabwe nga yaleka akasawo n'obugatto nga bagenda okukuba ku ssimu ze nga yaziggyeeko dda. Okulongoosa ebintu luvannyuma nnyo essaawa zaalinga 7 ng'enkuba ejja. Kati nze nali nfulumyemukko nenze bweru manju. Kati wenkomawo n'aŋŋamba nekuba yiiyo ngenze kuggyayo ngoye zange. Nemugamba yii nayo yanguwayo era nsigadde wano nzekka. Nenga ni taata wanadda nga tonnadda kijja kuba kimuyisa bubi. N'agamba ngenda kwanguwa. Kati nandaga nti agenda ali mu seefu n'aggyayo 3,000. Kati wajjamu 3,000 n'aŋŋamba ngenze akasawo n'akaleka wali n'obugatto waliwo obugatto bwe twambala nga tuzze okukola era bwe yalimu n'agenda n'endowooza nti akomawo. Mu ngeri y'emu waliwo omuwala atategeerekeseeko mannya abatuuze mu bitundu eby'ebulenga ku Musoke Road gwe bagombyemu obwala ng'ono abadde afeera wa mobile money asobole okumubbako ssente. Bano bagamba nti omuwala ono azze ng'agamba nti bamusindikira emitwalo 25 era n'awaayo ennamba y'essimu kyokka oluzisindise bagenze okukuba ku ssimu gy'asindiseeko ssente nga teriiko ng'omu ku ba mobile money ayazise munne ku nsimbi bw'annyonnyola. Wa mobile money azze n'asaba ku float nga talinaako float amala ng'alina kasitoma n'ajja n'agenda n'atwala n'asindika ne nga kasitoma olumaze okumusindikira nga ate talina ssente wabaddewo ssente ng'ate amaze okusindika ssente. Omuwala ono alabiddwako ng'akuba amasimu ag'okumukumu ng'abatuuze bwe bamulumiriza obubbi wabula nga byatabbika kyokka wali wabbiddeko poliisi ezze mu bwangu n'emutaasa ku batuuze ng'oneemwolekeza ku poliisi ey'e Bulenga gy'akuumibwa mu kiseera kino. Nze Aneeti Namatovu ku lwa KSTV agaaleero.